ETV Uganda World XP representing. Thank you so much for watching. Yona je musinzira okuba nti mutulaba. Thank you guys so much. Mukulikeyo ku mikolo abyaliwo olunaku olwo lwali lwa kuna enaku z'omwezi zaali 14 Rema na makula buyayanjula Dr. Hamza Sebunya eri mu kitaka enabbingo. Mukulikeyo mwenna, mukulikireyo ddala, mukulikeyo mwenna, mukulikireyo ddala. Kitegedde ETV Uganda, that's where we are. Kakati nina ensonga zenjagala tuogereko. Rema mu kitaka mu maka ago gwe gewalaba mwe yakolera okwanjula kwe okwali okwamaanyi nnyo. Story eno egenda kwetololera ku maka ago. Mukimanyi bulungi nti omuntu mu okwanjula bakutwala gye bamuzaala oba gye bakuzaala. Ayinza okubeera mu maka ga kitaawo, gayinza okubaaga muganda wa kitaawo, naye ng'ekyo kyonna omwana ye n'omuwala ayanjulira mu buzaale bwe oba gye bamuzaala. Era emikolo gino bwe gyatandika buli omu yali asuubira nti okwanjula kuno tujja kutambula yoga paka Masaka. Emanyikiddwa nti Rema na makula abasinga gumanyi nga Rema gyazaalibwa. Kyatukuba enkyukwe okulaba nti okwanjula kubadde nabbingo. Abo ne bagamba wa kitaawe muto, abamu ne bagamba wa Luganda, ne tugamba ensonga eno tugenda kugigoberera. Mu kunoonyereza kwaffe kulaga nti Hamza ye muzaale we nabbingo, era nga omukolo gwabadde almost ku kyalo wazaalibwa, newankubadde si ku ekyo ekyalo kyennyini kuba nabbingo eringa parish oba sub county something like that. Kati eri we bayanjulidde babadde bayitayo mu kitaka, mu kitaka, nabbingo mu kitaka. Naye ate Hamza ali eri nga weeyongerayo Masaka Road ng'oyise ku stage ye ejjeno mu kitaka ne weeyongerayo ko mu maaso bwe buzaale bwe. Njagala tutunuulire ensonga. Lwaki gw'olowooza Rema na makula okwanjula yakututte mu nju empangise n'atakutwala mu bakikaace oba gye bamuzaala? Ensonga esookera ddala tuyinza okugamba nti Rema mwana nfunzi, yakula talina maama, yakula talina taata, yakula ayambibwako buyambibwa nga bw'omanyi embeera eyo ey'okuyambibwako. Era omu ku bantu abazze bamuyamba ye mukyala gwomumanyi obulungi ayimba, Namakula. Maama oyo mumanyi bulungi, okitegeera. So bantu bangi bazze bamuyambako mpola mpola okutuusa kyali leero. Yandibanga y'ensonga osanga mu kikanga talina nnyo baakolagana nabo, baakwatagana nabo, kubanga n'okukyala nakwo, okukyala mukimanyi bulungi mu Buganda kubeera wassenga, naye n'okukyala nakwo kwali mu nnyumba mpangise. Simanyi obaawo kati ensi weetuuse nti abantu tebakyayagala mmanya reality yaabwe, where people come from. Traditionally okwanjula kubeera wassengaawo, lwakuba ennaku zino bassenga bagule bapangise. Era mwalabye ne mu kwanjula kwa Rema nti ku ssaawa esembayo n'essenga yakyusiddwa olw'ensonga ezitanaba kumanyika.
singa yakyusiddwa. Omuntu omulala ayinza okuwa endowooza ina agamba Rema banaku yatya okulaga ewaabwe obunaku obuliyo. Omuntu wano ayinza okugamba nti Rema nga wali w'amaanyi ebbanga lyayimbidde ewaka yandibadde alina kye yakolawokko okulaga nti wano we wava omuyimbi Rema. Kuba ebbanga yamaze mu music industry eddeneko okusinziira ku bakyala abalina bye beekoledde nga Sitabuwa Natolo. Bw'otuuka ewa Sitabuwa Natolo newankubadde mu kyalo eri era Kayimunda, otuukayo n'omanya nti gano maka muvaamu omuyimbi. Era bw'otunulira story ya Sitabuwa Natolo, bw'otuuka ewaabwe buli kimu ye yakikola. Yazimbira taata we ne maama we, newankubadde taata we yamuvaako, Omukama amulamuze kisa, nenga at least yateekawo foundation nti wano we waffe, era n'asiba amakanda, era n'azimbawo ennyumba ey'obuvunaanyizibwa. Lwaki mu kifo Rema eky'okupangisa ennyumba, lwaki teyagenda n'alongoosa ku nnyumba ez'ewaabwe mu kyalo? Lwaki Rema teyatulaze waabwe n'atutwala mu nju empangise? Ekya Rema okututwala oba okutwala okwanjula kwe mu nju empangise kutuwa ebibuuzo bingi nnyo. What went wrong? ETV Uganda, that's where we are. What the XP is my name. Osobola okuteekawo comment yo. Bw'omala okuteekawo comment yo, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Buli lwonyiga akadaako obeera ofuna buli kimu kye tuteekayo. Obeera n'enkizo nti buli kye tuteekayo obeera okifuna. Obeera nnamukisa. Gwe omu ku abo abasookera ddala okukifunira ddala. Oyinza okuteekawo comment yo n'endowooza yo. Tugambe nti ye trend gwe mulembe. Nti kati we are no longer original. Buli kimu tupangisa kipangise. We are trying to create a class which isn't ours. Tugezaako okweteeka mu level gye tutaliimu. Okutambulira mu line gye tutaliimu oba gye tutannatuukamu. Kiyinza n'otuleetera endowooza nti obudde bw'okwanjula kuno bwali tebunnaba, nti buli kimu kyali kya pakupaku. Okitegeera nga bw'omanyi omuntu baba bakuleseewo oba olina gw'okyaye ng'oyagala okulaga omulala nti yes, I'm who I am, I'm still better than you. Tugambe nti Rema yagala kulaga Kenzo nti wa class above. Yensonga lwaki okwanjula nawo kwatwalibwa mu nju empangise. Buli kimu kyabadde kipangise, basenga babadde bapangise, and so on. Gwe alaba ETV Uganda, kiki kyoyigamu? What's your opinion about this? Okiwagira ekyomuntu obutatwala mukolo gye bamuzaala oba wa kitaawe ne bw'aba taliiwo, era wabaawo ekijja bagamba muwala wa gundi yayanjudde, era abataka ne bajja. Kiki ekibi ennyo ekiri ewaaba Rema kyatayagala abantu bamanye, kyakweka abantu? Ekitegedde? Osobola okuteekawo komenti yo tuwayewayeemu tulabe embeera nga bw'etambula. What's your opinion about that? Abantu okupangisa amaka mwe bakolera introduction. Tekyatandika na Rema kuba amaka gano kyazooliddwa nti oli yazimba amaka ge. Ennyumba ya levemu ya kalina naye yaasula waggulu. Kati abajja okwanjula abapangisa wansi deni ne garden. Yakola ekifo kinene nnyo. So abantu bapangisawo bupangisa ne bakolerawo emikolo ne bagenda. Bano bo bataddewo kwanjula. ETV Uganda, what the XP is my name.
njagala tunulire ensonga eno. Komenti zammwe zijja tuyamba okukola story eddako. Osobola okuteekawo komenti yo. ETV Uganda, that's where we atugenda kubanga tweyongerayo, atugenda kubanga tufuna further discussion about this issue. Nja kuba nfunayo abakugu abasobola okutulambulira ensonga eno. But for now, kambasibulire wano. A good morning. It is a Saturday. I wish you all a blessed weekend. Lero ennaku z'omwezi 16. Era mbasibirira ntanda baganda bange mukole, mweyongera okukola, ate akole taalyenga. Okitegeera. Buli muntu yenna akoze yajja okubaako ne kyatuukako. Mbagala nnyo baganda bange. ETV Uganda, what a XP.